kiki ekikuyimiriza ebweru? Nange nkubuuza kikuyimiriza ebweru kiki? Mu 2009 twakulaga emboozi y'Omuko mu Birubenoni ow'emyaka 65 omutuuze w'ennamakwa Kasokoso eyagenda ne banne 8 Namaliga Mukono okwanjulwa mu maka g'abakadde abamuzaalira omukyala alituwa Margaret ow'emyaka 32. Omukolo gwasooka kutambula bulungi naye emizindalo ne gikyankalana olwo abantu ne batandika okwekubira engalo n'okuyimba. Basooka kutya olw'Omuko okugira mu kkooti eyeefaananyiriza ey'abavuzi b'ennyonyi era ng'eyali bestman yajjamu eyiye mu kidaala n'agimuwa olwo senga n'amulondayo mu bangi. Omugole omukyala bwe yatuuka mu kidaala balamu be baamuleetera ekimuli ky'amalanga kye baanoga ku ttale. Kwebale tukkiriza kutufumbirwa Obugalu buveeri ampadde akamuli kano nkafire bataata yono omwami gwendese. Kyokka ekkanzu Omuko gye yaleetera taata yalimu ebituli ekyatanula abooluganda ne bamutabukira n'okumukasukira ebintu ebirala bye yali aleese nga bwe bamukomekereza ne be yali nabo nti tebeetaaga bakopi era gye byaggwera nga balwanaganye. Kakanzu konna kakayulifu kano nga bakayitira taata kino ekituli bakireetera ani konna kaddugala. Bano baasigala baweranga mwannyinaabwe bw'atalina gy'alaga era nti bajja kumufunira omusajja omulala ate ekyakaabye alituwa ng'asaba bamuleka agende n'omulenzi we. Sisobola kukugaanira kugenda kufumba nibalo genda teri tabu. Nga tujaguza okweza emyaka 15 eno y'emu ku mboozi gye tukomerezaawo era omusasi waffe azzeeyo ekisoga gye tusanze yatembeeta omugole omusajja Robert Sekitto n'ategeeza nti obuzibu bwava ku mugole alituwa eyategeeza ekyalo nga bw'agenda okwanjula so nga baali bategese kukyala. Soga dda mukyala tumugamba mu kkanisa nti munnange omwami wo musimbaganye ekintu naye talina buki busobozi tujja kujja tukyale ng'ennaku z'omwezi bweziti genda otegeeza abakulu. Mukyala we yagenda ku kyalo yagamba nti naagaliza embazzi kibuyaga nsudde bajja kunyanjula abakoowu ennaku z'omwezi bweziti. Sawa wali obuzibu. Ayogedde ku birabo bye baatwala ku mukolo guno naye nti yasooka kutyamu ng'alabye abantu abangi abakuŋŋaanye so nga bo baali bazimunana bokka. So ffe n'abakopa biteeka bintu by'ebisaamusaamu bikola kyala tugenda okutuuka gye tugenze ekyalo kyonna nga kikuŋŋaanye aliko ffe bannange twazze tukyalina kyakola ki nakola nabe waasinga okuva tutandika okutwala ebintu mu bakulu mwanyina w'omugole ne muko taba kanaku bakende kava wano kakukanaku mukusikawo bati ekkanzu nekola ki neyiri. Kyokka yeebaziza Bukedde TV olw'okulaga emboozi eno eyabamanyisa mu nsi yonna. Ja Bukedde TV kwa mukisa guno okubeebaza twogedde okujja amawulire ongeddawo kubanga bamanyiza okumanyisa abantu ebifa mu byalo. Ennamaliga ewaali omukolo abataka abaaguliko bakyekokola omukono olw'okubanyoma obwenkaniddeawo. Omuko yatujooga n'atuwa ekkanzu ey'ebituli. Bukedde tujagala nnyo kuba yatutunda nnyo olw'amawulire ago. Bayisibwamu maaso naye oba bagendereza ky'okunyooma nze simanyi. Boogedde ku birabo bye baali basuubira omuli n'entebe naye nga tebaakwasa. Kale omukolo baatugamba tekugenda kuba gwa maanyi tutegeka ebintu byaffe bitonotono nga era tusuubira bagenda leeta ebintu bitono naye ekyatutabula ngoye envundu n'okutuleetera kedo nga yasinga obungi. Ekimuli baleese kyamalanga ekyokugabira omuwala. Mwabawa ekyokulya. Twabawa baalya n'omugole waabwe baamutwala. Bagamba nti newankubadde eggulire lino lyatunda ekyalo kyabwe ne gye buli eno babayeeya olw'okukuba Omuko. Embaga yatuleetera ekyafaayo ku kyalo era yafuuka ekirala ne batuyeeya okumala oba emyaka emeka
batuusa naye kyeyatukola bagamba ebyembi alituwa yafa naye nga kawasa mu biro tebamanyi bulungi bimukwatako. Bano batendereza empereza ya Bukedde TV naddala amawulire agataliikonfuufu kuba gatukira ddala ku muntu wa bulijjo. Yatukola bulungi olw'ensonga nafe amawulire agatunda nnyo ku kitundu kyaffe. Anyinza okwebaza Bukedde olw'empereza naye ennungi, amawulire gayo ganyuma gabaga mazima. Amawulire ga Bukedde ebiseera ebisinga gabadde gamayiriza, we ngamba nti gamayiriza bagoberera emboozi, omuntu aba asana kuyambwa, amayiriza ayambiddwa. Bukedde njebaza nnyo era ndi musanyufu, nze ndi mulabi waayo. Bukedde tuwadde amawulire, Bukedde ekutuusako amawulire ku muntu wa wansi ddala. Kakati waliwo taasa amakaago n'amawulire ne bajjira ddala ku gulawundi ne bakujjako sitoole etaasiza abantu bangi. David Musikalyankolo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.